We stand before you. We stand before you to rebuild our own industry. We've come to serve. We've come to open up a new chapter. Champion, soko msoko baba. Babu je kwa baba. Bagala nyu. Katumaliriza kuteka impakula ile tunayogera. Oye! Tumulase. Saha tumulase. Tumulase. Uma tujitwala. Aloga. Tujitwala. Uma tujiwambie. Tata baweyo ka freestyle. Waka freestyle. Abakulogera galamu ya kazi. Uwo yipirimbi. President wange muleso wa Uma. Yoli kirala. Loko vema lokubeno short atambla.
kabaka ya Okay. Saalese emikono 2,000 ne baba adagadde miliyoni emikono 2,000 era buli yategese okubba akalulu awedde obugalo bwa Ninja tweyanza naye ogenda lya akalulu mwana gwe kasuku bano abaana ogenda. Let me express my deepest gratitude for the privilege of addressing you all in your different capacities. We stand before you. To rebuild our own industry. We've come to unleash its good working relationships with other business stakeholders. We've come to serve. We've come to open up a new chapter. Yeah. We are going to legalize our music industry. We are going to make it a legitimate business. We are going to be united. I've come to unite all. I've come to serve all. I'll make sure that we are one, and that's what I have for now. Mulimi olutegerekeko obulungi amanya agange nze Semanda Mansur abasikamu yimiridde mu maaso gammwe nga uma president yimiridde mu maaso gammwe ku lw'obumu yimiridde mu maaso gammwe ku lw'enkolagana tugenda kulwanirira amateeka gaffe ng'abayimbi tugenda kakasa nti okuyimbwa kubalibwanga bizinesi n'olaba emirimu emirala tugenda kulwanirira ekitiibwa ky'omuyimbi era omwana wa geto yenna ali eyo ng'oyimba funa kaadi ya uma ogende okukubira mugamba president bandinde naye badde ninaki badde nina kaadi nsabise nnyo okubalaba ebirala jjabbi bagamba kulokuna press conference. Bana mwe bale kujja ndowooza ebirala ogaye tugenda byogera mu press conference naye ng'emikono 2,000 gye tuzze nagyo wano 2,000 gye gisookerwako kati buli ajja mu kalulu jangu ng'oli redde ojja oyambadde pampa